Jangu Musa. Lingiza nyonera yongera okulingiza. Jangu Musa. Twatusajja. Wadde mayono okumasambiro. Zekukamiti wali. Otubulira kitolza tugamba. Zewetu wali. Okakana tugenda kukakana mutunyonyo. Tutsola nzoba kufuna engeri yetugonjola. Bira tuchawedde. Tusero tuleka. Ko tutwale butwatise. Tuchawedde. Anyway, chewataddewo kikola Nena. Ogenda kumbulira. Ana gambi okuvayo nawe. Wifanya nabyala byakutwala muno ntwala mukayu. Yenga abasajja mumanyira. Nawe sokolindeko. Bina sokolindeko. Wewe sokolindeko. Bayo. Okujja konga mwagala nza kwasisa amateeka nze mangatwalira mama yije biva na kibiraga. Mateeka ge nkute mu ngalo mwagala ngatwalire mu ngalo. Eyo nyondo. Njagala kumanya gye lutandikidde. Chairman. Fetuze wano. Makagondo. Tuchimye omukazi owa. Mumuwasiza ngono mwanyina oba mukimanyi nti ono baba. Chairman tugende omwami ono gola. Tubadde tuzanya zaala. Kitage. Uliriza bulungi. Nazala Sente nesimugwako. Yalesa TV ye n'egikuba. Naleta radio n'agikuba. Nasingawo omukazi we. Era tumukubye. Tumukubye ne tumuwanguza tukiminye otutwala. Katata. Mubadde muzanya zaki? Zaala ate tunakiruma mu zaala. Era bulungi nnyo ne tumukuba. Mubadde mulina gye muntwala. Uli Obibadde mu. Nena ono chairman mu ekintu ekirala. Ekintu ekirala. Bamugundi carpet na carpet yechoye. Gwe. Sente zenakubye zabadde mmeka omulokolo simwe omukazi okwo. Kakati njagala kumanya ono mumuzanyeemu sente mmeka ng'omuntu omulamba. Ate okunzanya Omuntu omulamba Bambaza mitwalo abiri. gabadde abiri. Mitwalo abiri. nga mumutwala kiro kimu mwezi lunaku. Mutwalira ddala Mukazi wa waka. nze bantwalira ku mitwalo abiri. Zero no fa tusalawo. Afumba wa. Bawo yalabye ng'ojjamu mitwalo abiri. Kati mbuzi owange kati njagala kumanya kumwe nani yawangudde ono yeyawangudde Chairman. gwa byona emitwalo abiri Weddu. Ono wewange. kulika Chairman. webale Sima chairman. gwe marefu tumbafu Ono yageze ko Yimiri. oyina TV TV baji. oyina redi Twabimala chairman. Twabimala. mwabimala Talina kyalina mu. Basigaze kyobugagga. Abada se kyobugaga kimu kitutte. Namuka. gwebyo byonna obadde ng'obimanyiko nga bigenda nze bakwate byange sirina gyenda. Owaye gowe kati kambuuza ono ye wamusinze Gowe sinzeewo. tewatekula watakusiiwa ono wamusinzeeyo Yogera totulweki. sajja mukulu marefu kamukomeri kalimu magezi we Owaye Kakana. abayi mwagala kumanyira Chairman. nkubuuza nti ono wamusinze kubuuza. kyeya waki wamusinze Najula bayambulira. ate bakutwala ate weeyambula oneyambulira eri Beera wezi wano. mitwalo abiri wasinze omuntu omukulu omulamba atambula kati basebo Basebo. mwebale nnyo mwebalire ddala Esebo. Chairman kalifa tugende ndo. obuwanguzi mulinde mukatini obuwanguzi bwe mutuuseeko buno obw'amatatu Esebo. mbebazizza mwena wansi wansi Chairman. Chairman, okubotola akawomponzi nawe wansi Chairman kuba abo bokka. Abo bakuba. gwe nakka wansi Chairman emitwalo abiri zibadde sente zentadde. ekyo nkimanyi Chairman. owanguddemu omuntu bw'oba oganya okwekoza mukuusa muli matatu muli matatu wansi muli matatu nimwe kati mwe mulowooza bwe mwanonda kino ekisanja ekisembayo nze naabeera nti olwo mbeebaze eki labe kwata ebintu byoddeewa Nzira mu maka gange ndi mufumbo. oli mufumbo munju temusigadde ekintu okyafumba kati kolo omusajja ebintu byosanga mu nju biba bibyo ngako omukyala kyonna kyajjamu kyakitwala wamakanika ateekeka okujja bwajjakitegeraganya
ngabo Bomuloza mwampa kine kisanja olwo mwampa nnyo. Tutunuulira kutya bwenzira ko kisanja kirala. Ate muli mu kukyanga magati. Tuwe n'okusinga y'abantu.